Bw'oyogera ku muyimbi Philly Bongole Lutaaya, abantu abasinga obwongo businga kuddukira ku nnyimba ez'enjawulo ze yayimba, omwali eza Ssekukkulu ssaako n'ezo zivumirira ebikolwa eby'okusosola abalina akawuka akaleeta mukenenya. Kyokka omuyimbi ono mu nsi yonna yasooka okuvaayo mu lwatu n'alangirira nga we yali akwatiddwa akawuka akaleeta mukenenya mu mwaka gwa 1987. Today I have come to stand before you as a living example of an AIDS victim. This is serious. I never wanted this to happen to me. So, straightforward, I would like to tell you that I would not like this to happen to you, to any of you. Lutaaya yafa mu mwaka gwa 1989 era ng'ennyimba zonna ze yayimba n'okutuusa olwaleero zikyajjukirwa. Kati olwaleero gavumenti ya kuno yetegese omukolo kwe bajjukidde omuyimbi ono nga guteekeddwa ku Imperial Hotel mu Kampala nga gwetabyeko n'abavudde emitala w'amayanja. Abaana bayimbye ennyimba ze okujjukira obubaka obwazirimu. Ab'omumaka ga Philly Lutaaya bakulembeddwa muwala we Lutaaya ng'ono yennyamidde olw'ebikolwa eby'okusosola abalina akawuka ka mukenenya ebikyalabibwako mu bantu. We know that there's a lot of young people who were born with the virus. If this is 30 years ago, many of them are in their 30s and younger. So they need to be inspired and they need to be included in whatever we try to do. Ne Queen Mother w'abalulu Runega asinzidde wano naye n'alangira nga bw'alina akawuka akaleeta mukenenya ng'agamba nti yakazuula mu mwaka gwa 1996 kyokka nti yandiba nga yakafunira mu ddwaliro. I questioned God. Why God? Why me? Why I was faithful in my marriage? But then I realized I was transfused immediately after my child was born. But he was a Syrian case. Amyuka omubaka wa Amerika mu Uganda Christopher Crafty awabudde gavumenti ya kuno okutandika okulowooza ku ky'okugulira abantu bayo eddagala eriweeza akawuka ka mukenenya mu kifo ky'okulinda okuweebwa obuweebwa. We needed to make the investment that was made to be able to stabilize these societies that were decimated by HIV/AIDS. Wabula minisita akola ku nsonga z'obwa pulezidenti Esther Mbayo ategeeza gavumenti bw'etaddewo ensawo ey'enjawulo egenda okuyambako okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya singa abagabi b'obuyambi babijjamu enta. Olupapula lwaleetebwa mu cabinet ne luyisibwa ne lugenda mu parliament ne lwaprovinga nga bino byonna tweteekerateekera nti we wabeerawo bannaffe abatuyambako okukolaki okukendeeza ku buyambi bwe batuwa. Ate minisita y'ebyobulamu General Achenga ategeeza nti gavumenti efubye okuteekawo enteekateeka ez'okukebeza ez'okuziyiza n'okweweeza akawuka ka mukenenya kyokka n'eyennyamira olw'abasajja abatazijjumbidde. I want to call upon all of us to emulate the legend, and the men should come out, get tested and be put on treatment. Robina Nantale yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.